Okusibwa mu kkomera kiyinza okuba nga si kintu ekitiisa abantu abamu. Kubanga Uganda nti gwe Munnayuganda ali eyo oyinza okuba nga gwe ensi yo ogiraba bw'otyo ekijja kyekijja era nga gwe olina n'enjogera egamba yenna afuga abeerako kuba pulezidenti yabeerako ate ye kiky'oyinza okukyusa ennyo ekiri awo tewali nnyo. Njagala okubuulira nti eriyo abantu abali serious ate abantu abo nga n'abaana bato by the way nga kubanga abantu abakulu ebiseera ebisinga obungi baba n'ebintu bingi nnyo bye balemesa okulemera ku kituufu. Ayinza okuba nga alaba ke kakisa kaafunye ebbanga lyonna lyakoleredde okutuuka ku kifo ekyo kati yakifuna ke kalimu save my job yenkola gyatambuliramu kakati ng'oba oli awo atya okwogera naye. Waliwo omusirikale omu w'amakomera abadde atambula ku social media Cop Ampe. Ono mu byayogedde oba bye yayogera ebinyiizizza oba ebyanyiizizza abakulu b'amakomera nga bakulaga kubanga wano e Kampala oba Uganda nti amateeka gakola oyogedde ekikyamu ku gavumenti naye yo nga gavumenti oba regime amateeka esobola okugakola kyonna ekyeyagala n'okugakyusakyusa okusobola okufiitinga interests zaago. Kati omwogezi w'amakomera yayogedde ku mateeka okubeera nga gakola oluvannyuma lw'okulaba obutambi bwa Cop Ampe ng'ayogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu makomera naye nga ddala ekituufu kiri nti go amateeka gakolako oba gakola ku bantu bamu. Kasooka tulabe oba tuwulire exactly tuyinza obutayitamu byonna naye katulabeko ekitonotono. Stop judging officers with glittering faces. People are rotting. Officers' children are not going beyond the senior form. Obwakoleddwa omusirikale waffe w'ekitongole ky'amakomera nga biri ku mikutu gya social media naddala TikTok. Omusirikale waffe namba 17974 Woda Ampe Lawrence nga akolera mu kkomera ly'Engola yayisizza obutambi obuwera nga byayogera tebikwatagana n'enkola y'ekitongole eky'amakomera. Abannayuganda bannange njagala okubakuutira nti twegendereze nangeri ki gye tukozesa emikutu gya social media kubanga amateeka weegali agaluŋŋamya ngeri ki gye tulina mu kukozesa social media. Tugwa mu katego niweesanga ng'oli mabega wa mitayimu ng'ono gwe nalabyewo e Masaka. Kakati General Museveni yayogera nga Muhoozi atabukidde omutimbagano n'agamba nti ku mulundi guli abantu abaavangayo ba serving officers ne bakola statements ezikwatagana ku byobufuzi byawula mu bantu nti babavunaananga mu tribunal yaabwe mu court martial. Naye mutabani we bwe yatandika yatutegeeza nti tebakyabavunaana oba kubasiba oba teekawo bibonerezo bikakali wabula kati bawabula bawabule. General Museveni byali bigambo bye era Muhoozi ebbanga lyonna lyazze ng'ayogera ku mutimbagano byayogera ebibi ennyo ebyawulayawula mu bantu ebijjudde ettima n'obutemu tewali kye baali bamukoze bawabula muwabule. Bagamba nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Kakati Muhoozi nga CDF yakulira ebitongole byonna ebikuuma ddembe. Kakati abasirikale aba prisons nsuubira okuba nga bali wansi we abapoliisi amagye. Kati evuddeyo omwana wuuyo muto kubanga tetujja gamba nti singa badde musajja mukulu twaligambye nti uyi omusajja omukulu naye kati ono mwana muto kiba kitegeeza nti bw'aba naye avuddeyo ayogera ate nga ye ensonga ze zaayogerako si nti zivvoola. Era amaliriza agambye for God and my country ayogerera mu mutima gwakwagala ggwanga lye era ng'ayogera ku bikyamu ebyo ebigenda mu maaso mu kitongole ekyo eky'amakomera. Waliwo obutambi bwe nali nakuŋŋaanya wano emabegako
nga balaga engeri gye balimisaamu abasibe, engeri gye babakozesa emirimu. Omusibe omu yali annyonnyola ennaku gye bayitamu mu makomera, naye lwakuba nti nabunoonya wano ne bumbula, banali njagala nnyo okubeera nga obutambi bwe buli. Naye kati bwe ndabye Cop Ampe ng'ayogera era n'ensonga zino engeri gye zitambudde ku mutimbagano, nenzijukira obutambi buli oba oliawo nemba nga nirokozesa omukisa guno nange okubeera nga ndaga engeri gye nanyolwamu ku mwami omu, engeri gye yanyonnyola, engeri gye baali babonaabonamu mu makomera, engeri gye babatwani babalimisa. Abo abasajja boolaba balina essamba ennimiro, zifaamu zaabwe zibalimako kasooli, kati batwala basibe ne balima ku bwereere ne babalimisa. Bagamba, omusajja yagamba nti basobola okukulimisa mu katambi ako, bwe mba nzijukira bulungi nnyo, ekyansinga okunnuma ennyo ne kinkwatako, kubanga essaawa yonna basobola okukusiba, ate kitegeeza nti kibakusibidde kiba kituufu, nti basobola okuteeka emmere. Yali agamba nti nga mulima kindi, emmere ne bagiteeka ennansana, ng'emmere eri nansana, nga mulina okulima paka nansana musange emmere mulye. Kakati nga mulima ne mukoowa okuyimirira mu kibooko okukola kutya. Kati tena n'omwana ono Cop Ampe yannyonnyodde n'agamba nti bamuwa abasibe okugenda obalimisa, n'abalimisa paka kiro. Kati ekintu nga kimuluma nga ye kwegamba Munnayuganda, nga kimuluma era waliwo akatambi kaakamu wano kamala okukayitaayitamu wano nkalabe wano mpola mpola. Yagambye nti bino byayogera oba oli awo abantu abamu bayinza obutabitegeera, ye baalifaringako, yabadde agamba nti oba yagambye fools, yagambye nti abasiru bayinza obutabitegeera, naye gye bujja mu maaso ng'emyaka giyiseewo bajja kubitegeera. Kati abakulu b'amakomera nga boolabyawo bo baawulidde bubi nnyo okubalabisa, naye nga kyayogera ekisooka nga tebanda bakubeera nga bamuvunaana kituufu oba kikyamu, awaayiriza oba, kubanga ekyo nakyo kiri awo, kubanga ate ani ayinza okuvaayo okwogerera eddembe ly'aba officers agambye nti abaana babiri tebasukka na senior 4 bali bubi nnyo. Ani ayinza okuvaayo okwogerera abasibe bwe kiba nti okukyogerako kikyamu? Katambi ndowooza kekanowa. Cop Ampe, and I want to take this chance to tell you that whichever I speak is mine, and I own it with full responsibility. But what I cannot own is your interpretation. I understand my videos are always logical for each and every fool to understand them, but I believe that wise men will always understand, and I have hope 5-10 years from now, even those who claim to be fools, even when they are not, they will also understand. Because what I know, most people pretend, but they know what is right. Freedom is not for the weak, it is for the strong people. For God in my country. Wuliriza statement eyo omwana gy'asembize, muyita mwana kuba mwana muto. Mwana muto si musajja mukulu oyo. Ali mu myaka gye kwegamba egitandika okukola era okuyingira obwa poliisi obwa makomera, n'alabirawo ebikyamu n'asalawo abyogereko. Ate kubanga agambye nti freedom is not for the weak, is for the strong. Ekintu ekyo statement nene nnyo. Gwe tosobola kulwanirira ddembe eryo ng'oli munafu, nga gwe buli kaseera muddeyo mwekaka bwekwesi, banno bw'ogamba mwegire muti mukole muti, naye gwe bw'olabikako ku ground teri n'amanya gy'okoze eki gy'olaze, wabula gwe oli eyowooza mukole eki, mukole bwe muti, tolina ky'oyinza kukola. Wabula kitegeeza nti lw'oya lwa mu nnyindo olwekuula wekka, nannyini mufu yakwata ebwawunya. Statement agikoze ogiwulidde nti freedom is not for the weak, is for the strong. Tosobola kulwanirira ddembe lyo kubanga kiri kya busika bwo, bakuteeka mu fiya. Kati owulidde mugezi w'amakomera mbu bannange amateeka gye gali ate gakola kati ng'oyo, kitegeeza nti bagenda kumutulugunya, naye nti ono ayinza obutaba mwangu.
era waliwo akatambi wano nga agamba nti n'emisango gye bamuvunaana tebamukkiriza agirabeko kubanga alabika anoonyereza nnyo ku mateeka. Nga sinakuwa akatambi ako teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali ejjanyo ku Church Entebbe Road tuuka Enamulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyo ku Church we wali Hillside View Apartments. Eno nno munnange waliyo buli kimu gwe teweetaaga kwetikka kintu kyonna gwe kasita munnange otuuka oba ku airport nga kaje Uganda transport wabwereere basobola okunona wooli ate nga ne wifi weeri environment nnungi nnyo compound nene parking weeri osobola waliwo ne zitenti osobola okwokya ku nnyama y'enkoko awo. Kati ate aba maintenance palace bano balina solar systems zonna gwe ziwali badde weetaaga nakugamba nti balina water pumps abalimi balina water pumps balina water heaters ezo mbira bino nga zikozesa solar byonna binjoka kukozesa solar ne security lights security cameras byonna bikozesa solar. Beba maintenance palace balina team esobola okuyambako ku by'installingayo ate balina n'ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna. Osobola bakwasa ekizimbe kyo kati nga mu kibuga ne bakirabirira mu byamazzi n'ebyamasanyalaze beba maintenance palace. Dokita waali ku ndwadde ez'enjawulo temufana birwadde pressure sukali yagamba si bulwadde. Kale abantu abalina endwadde nga prostate abalina ebirwadde eby'enjawulo siyinza kumenya bulwadde bumalayo ennamba njikuwa wano ku Uganda Tulagi n'oyogera ne dokita. Timo Poverty Consultants bano basaale ku nsonga z'ettaka bagoba ku nsonga z'ebyapa dekagula ku kyapa kikyamu muganda bange soko ononze ku kyapa kyogenda okugulako kubanga obuyaye mu Uganda bwasukka. Balina construction company era ettaka balirina wabula badiringa mu ttaka lya byapa byokka beba Timo Property Consultants Limited. Kaakati munnange ntunuulidde akatambi kano okumala ennaku nga 2-3 nga neetegereza omwana ono byabadde ayogera nga omwana ono nga mugezi nnyo era nendabako akatambi akamu ng'omuntu omu agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'otuuka nga mu ntebe omwana ono mujjukire kubanga muzira wabula katumusabire kubanga bano beekwasa amateeka agafuga social media agafuga computer bibaliko bityo era bayinza obutafuna bwenkanya. After the whole video that you have been seeing me on uniform, speaking the truth, fighting for freedom here and there, both of inmates and staffs, I accepted. They brought a charge sheet I signed. Adjudication was done by the fair officer, a senior officer, and everything was done. But it's only today when things have turned, when I prove that even those who claim to be knowing, they don't know the law. They done it and everything. But for the fear they have of what they did, they have refused adamantly to give me a copy of judgment. And there I pose a question. If you're sure of what you're doing, if you're sure of your judgment, why don't you submit a copy of judgment to accuse it? I thought you were doing something which is transparency, to take me all the procedures of tribunal, but later you come up with a decision. I may not blame the whole department, but I blame specific officers. In this case, officer in charge, Ngora Prison, for denying me my right of having a copy of judgment. Sometimes you don't need even to blame them so much because they don't know. Even if I told you have to do literature review, if you go in their background, even if you had blamed them, you end up not blaming them anymore. Okay, I forgive the department, I forgive the station, I forgive the OC, but I wish you should get someone to advise same person. You cannot act as if you don't know the law, yet you are working within the law. That one is not good. And those are the issues which are oppressing officers and they are keeping quiet. But me, I would not. They take you as if you are a by the way. And me, I cannot accept that. Now imagine, in all things I have been covering this lady,
whichever he does to prisoners, whichever he does each and everything, he said, anyway, let us give it a time. But now you reach the extent to show me that you don't know the law, yet you are the keeping law. You are keeping law. What are we doing? Are we serving? Or we are being enslaved? Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera ku servant leadership. Amaliriza kyabuuza. Kiki tukola? Tuweereza oba obwannantagambwako bwasukka okwogera ku boss kati ekyebuuzibwa nti ye nga serving officer eddembe lirikomawa nti alina okunyigirizibwa asirike oba alabe ekikyamu ekigenda mu maaso asirike nti kati okwogerako musango alina okuvunaanibwa nga ne charge sheet kugamba ennambika y'emisango gye bamuvunaana taweereddwa mukisa kugitunulako kumanya kubanga bakimanyi ti ono si weewe amateeka bagamusomesa era agamanyi amanyi engeri kubanga jjukira nti ye system mwakolera alina okumanya bwe bitambula kati olwo babuliddwa ekyokumuvunaana ekiri awo okoleka okuswala obuswazi olw'okubanga abalinyidde oba amegudde kagaati kaabwe ke babatise oli abatise akagaati n'okasunirako wali okumumwa kyakoze naye ng'ate bakikolako expense y'abalala batulugunya abasibe tebakoma ku basibe ne batulugunya ba junior officers omwana oyo kyagezaako okwogera era tusaba sisitimu yaffe envundu yandibadde waakiri era nga bw'ayogere n'agamba nti abasiiru bayinza obutagitegeera bayinza okwefuula batamanyi mateeka naye emyaka bwe giriyitawo in fact yabagambye kugamba bunyinyonyola ye alinga akimanyi nti bayinza n'okumusiba n'emyaka egisukka 2-3 oba 4 agenda nti myaka 4-5 oba 10 mulitegeera kyagamba abagezi bakimanyi era n'abo bennyini ne beefula bwefuzi nti tebabitegeera ne babitegeera naye kale kugamba bwannantagambwako bwebwo yensonga lwaki okiraba nti eyo element mweri ne bube officers abaala yonna mu UPDF SFC newaala yonna abatono be bafunamu okuleka abo waliwo abantu naturally nga bo mu DNA yaabwe balimu omutima ogw'obutemu ogw'obubbi nga ye buli kyalaba ekyokuyiwa omusaayi asanyuka okyokutwala abantu mu kya chambers akisanyukira takirabamu buzibu bwonna era akiwagira nnyo obubbi obugenda mu maaso abuwagira buli kimu okutulugunya abantu akuwagira nnyo era aganya abantu abadooba abo gye bali era basinga mu kibiina kya NRM by the way ekyo kyonsiiba nkyogera nti abantu abali mu NRM balina emitima emibi balina emitima emitemu gwe bayagala okukakasa genda mu comment section nga balina omuntu gwe baasibye oba gwe baakubye owa opposition naddala owa NOP olabe comments zaabwe mbi nnyo 2-2 nga amagye gagenze mu kibuga ne gakuba abantu amasasi bwe ne bamukwatidde eruuka okwekalakasa kwe baategeka okuteeka fiya mu bantu aba NRM bennyini be bawaayo abaana b'abendi era bakonfensinga nti abantu baffe baatubuulidde ku ground be balaba abantu toyambalako kofiira akamyufu oyo akola bw'ati era ne bajja ne bagamba ku mutimbagano nti mumukyafa nnyo kubanga muvuganya ku ntebe ya Museveni aba NRM era baasanyuka nnyo kakati abantu abafaanaganako bwe batyo bali mu Uganda waliwo abakubi b'obutayimbwa waliwo eyansesezza yali ayogera babbalamu eyo bamubuuza okola mulimu kintu gyakuba butayimbwa naye akatambi ako nja kakuleeterako wano kubanga kayinza okuba ke kakyasinza okunsesa mu butambi bwonna bwe nali ndabye naye kale atumusabire cop ampe tumusabire kubanga ensonga ng'ezo be bantu betwagala mu Uganda empya kati abo gw'omulaba abantu baba muvuma ku mutimbagano gwe oli Munyarwanda please sooka owulirize kyagamba leka kuddaawo okumala googera bitategeerekeka ate weewuunye bayinza okuba nga n'abamuvuma nti Munyarwanda ate ba NRM kuba kati olwo balina omuvuma mbu bamukyayisa abantu ate ng'obugwera Omunyarwanda si kivumo wabula bakikozesa ng'ekivumo bamuvuma
yali munya so what twagala abantu bategeera abantu balina sensi betwagala okuleeta ku pano abantu ngaabo era ng'amaliriza gambe nti for God kubanga eyo courage si ya buli omu njagala okubabuulira again freedom is not for the weak is for the strong nti okubeera omuvumu okutuuka ku level eyo oyo omwana bamwegendereze era Uganda emwetaaga era buli munnayuganda yenna okubeera nga alwanira eddembe lye ampe baasalako ndowooza naye buli munnayuganda yandibadde amuwagira era buli munnayuganda yalibadde amupositinga nti amaanyi ge ensi neegawulira nti n'abo b'ofiisas abagezaako kubeera nga bamufutyanka nebo ne bategeera nti cop ampe already ali viral ate ensi eri naye kubanga tavudde mu nsi ye tavudde mu Uganda ayagala Uganda n'okusinga ekintu ekirala kati bannayuganda mwe mulina okumubeererawo era mulina okubeera nga mumulondoola waleme kuzikira buzikizibwa mutwale batulugunye nga teri afaayo tulina okubanja ampe ali ku ki twagala okumanya status gy'alimu ku misango egyo gye bagezako mumuteekako nga bwatukakasizza omukulu nti amateeka gakola ndabula bannayuganda muhoozi ye nga tebamuvunaana ng'ate byayogera bya kitemu nnyo n'apositinga n'abatwale mu Torture Chambers n'akakasa nti amagye yagalagidde okukuba abantu era byonna nti biri ku ye yabyogera naye kankomaawo Mukama Katonda akuume katumusabire cop ampe